tutandikidde kujogolikana okuliwo wakati w'eggwanga erya Amerika omukulembeze Donald Trump ne mukulembeze munne ow'eggwanga erya Bungereza bano banywanyi naye ennaku zino zonna bombiriri bano abanywanyi ab'omukago buli omu ayogeredde munne ebigambo nga bisimbukira ddala ku kubaawo kw'ebitundu bombi bye bandyagadde oba Amerika bye yandyagadde okwekomya okubba n'okutwala mu ngeri ey'olukwesikwesi. Kaakati anaakujja ennimi ageeya nnyoko ng'owulira ebigambo ebyavudde mu musajja mukulu Donald Trump n'ebyo byonna by'ateekateeka okukola amawanga nga n'eggwanga lino erya Bungereza mweriri bye bireetedde ebigambo okuvaayo nga bikikinike. Omukulembeze ow'eggwanga erya Bungereza Sir Keir Starmer n'avaayo annyonnyole n'okwongera okutereeza n'okutegeeza ensi oba ekyo ekigendera ddala mu maaso wakati w'ababiri bano. Wakati mu lutalo olugenda mu maaso olwa Amerika lweyagala okulaba wansi w'obukulembeze bwa Donald Trump nga yezza ekitundu ekya Greenland, waliwo ebigambo ebirala bingi nkumuliiti ebirabikidde mu mbeera eno. Anti ku ntandikwa ya wiikendi musajja mukulu Donald Trump yavuddeyo n'alangira eggwanga lya Bungereza obusirusiru stupidity butooletoole bwennyini. Kaga nti bano ebirowoozo bye balina ennaku zino bya buwumbatuutu, olaba bakkiriza ne bekkiriranya basobole n'okuwaayo ebimu ku bizinga. Gamba ettaka lye baali baawamba edda mu biseera eby'obufuzi bw'amatwale, kyokka kaakati bateteerwa batandise okukikinala nga babiwaayo, tolabanga batooletoole bennyini. Ebyo byayogeddwa musajja mukulu Donald Trump kakati Bungereza ng'eyita mu mukulembeze waayo Sir Keir Starmer evuddeyo ennyonnyole ku bigambibwa okuba nti bawumbatuutu basirusiru okutuuka okukwata ettaka n'ebizinga bye baali baawamba mu mawanga aga Afrika mu biseera ebyedda eby'obufuzi by'amatwale, bw'ate kakati babiwaayo nga gy'oli tebabyagala. Kyokka ng'ebizinga bye bimu ebyo Amerika ebirinako kopi ate ng'eri mu kukayanira bizinga, erina ekyama kye yazudde mu bizinga. Kakati laba ate gyebadde erina beesi zaayo Bungereza eri mu kugabayo. Omukulembeze Keir Starmer byavudde yannyonnyole mu butongole mu butuufu bwabyo bye tugenda okulaba enkya ya leero, tumanyire ddala obanga bano bawumbatuutu nga Trump bwe yagambye. Ekigambo yakozesezza stupidity nga nnyonnyola embeera Bungereza mweri. Leka tubirabe naffe tunnyonnyoke. Omulungi ampuliriza, olunaku lwabadde lwa Mande ku ntandikwa ya sabbiiti eno, musajja mukulu Donald Trump yasinzidde ku mukutu gwe ogwa The Truth. Guno gwe mukutu gw'omutongole ogw'obwannannyini n'abaga obubaka obwabaddemu ebigambo ebyesisiwazizza abaasomye ng'aga nti munywanyi waabwe Ally, munywanyi we gwabadde atenda obugezi era bwakolaganye naye ebbanga eddene, ono ye Bungereza wansi w'obukulembeze bwa Sir Keir Starmer, mwattu baakoze ekikolwa ekyamuggyeko waya kye yayise eky'obuwumbatuutu, an act of great stupidity, nga omukulembeze w'eggwanga erya Amerika bwe yakiyise mu lulimi Oluzungu. Mpuliriza kino tekyavudde mu bbanga, wabula musajja mukulu omukulembeze w'eggwanga erya Amerika Donald Trump yasinzidde ku ddiiro eyabadde ekutuse wakati w'amawanga abiri, eggwanga erya Afrika wano lye bayita Mauritius n'eggwanga erya Bungereza, nga Bungereza ye yali omufuzi w'amatwale ow'eggwanga lino erya Mauritius. Mauritius njagala okugikubuulira nti limu ku ggwanga erisangibwa ku lukalu wano olwa Afrika. Mu bufunze oyinza n'okugamba nti ggwanga lya kitundutundu kino ekyaffe mwe tuwangaalira ekya East Africa, nga bw'olaba amawanga Seychelles, nga bw'olaba amawanga Madagascar ne Comoros. Gano gonna bizinga ebisangibwa ku liyanja erinene the Indian Ocean. Ampuliriza, nkubuulidde mabegaawo ne nkutegeeza nti eggwanga lino Mauritius lyali ttwale erya ggwanga erya Bungereza, kyokka nga kino kyasooka kubaawo mu 1800
mu 14 oluvannyuma lw'okugwa kw'omusajja Nantabwekebera omunene ow'ebyafaayo Kirimaanyi Napoleon Bonaparte eyafuga eggwanga erya Bufalansa ng'ate Bufalansa ye yali yasooka okubeera omufuzi ow'amatwale ow'eggwanga lino Mauritius. Naye era onajjukira nti newankubadde nga Bufalansa ye yasooka okufuga eggwanga lino bw'ogeraageranya ne Bungereza, kyokka era emabega wa Bufalansa waliyo Netherland budaaki eyo okuviira ddala mu 1638 okutuuka mu 1710. Netherland ye yali afuga eggwanga lino erya Mauritius. Kakati mu bufunze oyinza okugamba nti Mauritius emu ku nsi ezisangibwa wano mu East Africa oba ezisangibwa ku lukalu olw'omwana w'omuddugavu yafugibwa abafuzi b'amatwale ab'enjawulo ng'esookera ku Netherland, bw'etyo Bufalansa 1710 ate ne Bungereza n'egenda egifuga oba n'egitwala n'egyezza oluvannyuma lw'okutegeeragana okwaliwo nga musajja mukulu Bonaparte Napoleon agudde eŋŋanzi nga bamukubye ne bamusuula ettale. Kati olwo mu nteekateeka ey'okwagala okuzza emirembe mu bitundu Bufalansa bye yali efuga olw'okuba yali enafuye mu biseera ebyo oluvannyuma lw'okugwa okwo amawanga gagenda gezza ebitundu eby'enjawulo Bufalansa gye yali eyitidde ng'omufuzi w'amatwale. Mpuliriza omulungi ne kino osaanye okijjukire nti n'omwavu abeerako n'akake. Mauritius eno ebyagyegombesa efugibwe abafuzi b'amatwale abawera bye bizinga eby'amaanyi ebinene ebiri mu ngeri omuzungu gy'ayinza okugaa nti byali strategic, biri wakati mu liyanja eryo li Indian Ocean. Newankubadde nga biri walako n'okuva ku ggwanga lino erya Mauritius wawerawo miles nga 1,200 n'okusoba okuva ku kizinga oba ku bizinga ebimanyiddwa nga Chagos Island. Luno lubooboyi lwa bizinga mu luzungu ky'oyinza okuyita archipelago. Bizinga biba biyitirivu nga bingi wamu naye nga bituumiddwa erinnya limu nga bw'olaba ebizinga ebyekalangala ebyo bizinga by'essesi kuliko ebizinga eby'enjawulo. Kalangala oyo aliko obuzingazinga naye byonna wamu tuyinza okugamba nti mu bizinga by'ekalangala. Kakati neeno Chagos Island naye erimu ebizinga ebiwereramu ddala, kyokka ng'ekimu ku bizinga ebisinga okuba eby'omugaso eri eggwanga erya Bungereza ne munywanyi we Amerika kwe kuli ekizinga ekya Diego Garcia. Ngenda kukubuulira lwaki kya mugaso nti okuva ku Chagos Island okutuuka mu nsi Mauritius weeri waliwo miles 1,200 n'okusoba. Kyokka okuva ku ggwanga lino erya Mauritius n'ebizinga byalyo okugenda e Bungereza United Kingdom waliwo miles 58,000. Okitegedde bw'obanga ogoberedde eriyanja eryo li Indian Ocean. Kyokka newankubadde nga buwanvu bwebu naye tekyalobera Bungereza kwekomya n'okwezza ebizinga bino n'eggwanga lino erya Mauritius. Kakati ebizinga bino bwe baatuuka mu kukaanya ani anaabitwala, jjukira amawanga nga naffe wano twatuuka ne tubeera nga tuli wansi wa Bungereza. Kyokka mu 1962 Bungereza yatuta, naye wakati mu kututa era waaliwo obukwakkulizo obuwera toyinza kugaana. Ne ku ggwanga lino erya Mauritius era waaliwo obukwakkulizo ng'akamu ku bwo Bungereza emala ekkirize ewe Mauritius okwefuga gye bayita independence. Mwanattu yabagamba nti bwe muba mwagala okwefuga ebizinga bino naffe bye twagala okutwala bino ebya Chagos Island naffe bye twagala, bwe mubanga mukkiriza tubawe obwetwaze mukkirize ebizinga ebyo bisigale nga byaffe. Kakati olw'okuba nti Mauritius yali eyagala okwefuga, mwana wange teyakaayana ng'erabanga ebizinga ebitaagigase. Kyokka ate era ne bwe byandibadde bigigasa oluusi weetaaga okubaako ky'okwata ng'ekisigalayo oli kikaayanira gye bujja. Kakati ne Mauritius bw'atyo bwe yakola, ate munnange bwannannyini ku ttaka tebuvunda, kubanga newankubadde nga Bungereza yatwala ebizinga bino wakati mu lukwesikwesi
baawulira ensonyi zaabakwata ne basalawo waakiri mu kiseera ekyo mu mwaka ogw'olwenda waakiri Mauritius bagiweeyo miliyoni 3 eza dola era baazigiwa. Kakati mu bufunze mu kuwaayo independence Bungereza yasigaza ebizinga bino ebya Chagos Island oli Mauritius n'amala yeefuga ate n'abanga yasigala tamatidde okutuusiza ddala mu mwaka ogw'olwenda awo nga gitandika eggwanga erya Mauritius lyatandika okwesonsa kubanga lyali limaze okufuna obwetwaze nga ggwanga eryetongodde lyatandika okwesonsa ne ligenda ne mu makubo ag'okuloopa eggwanga lino erya Bungereza nga baga nti ebizinga bya Chagos byali bya Mauritius bwoya nti era ne miliyoni 3 ezaali zibaweereddwa baali babakase wakati mu ndagaano ze baabakozesa olw'okubatiisatiisa okugaana okubawa independence buyita obwetwaze. Kakati ebitongole eby'amateeka omuli ne International Court of Justice mwattu baatandika okuwuliriza emisango gino okutuusa jjo ly'abalamu International Court of Justice neesala nti ekyamazima n'omwavu abeera n'akake. Kakati Mauritius ono asaanye addizibwe ebizinga bye kubanga baabimutwalako mu ngeri ya lukwesikwesi baamuwa byoya bya nswa mu bwetwaze bwe baamuggyako ebizinga bino ebirungi obwenkanidde awo. Kakati kooti bwe yasala Bungereza n'etandika okusala amagezi bw'eyinza okukwata ebizinga bino n'ebiwaayo. Ekituufu kirumira ddala ebizinga by'obadde omanyi nti bibyo okumala ebbanga eryo lyonna okuva mu 65 okutuuka ennaku zino ng'olabira ddala si kyangu kubiwaayo naye Bungereza yamaze n'ekkiriza yeerekereze. Nakubuuliddeko ku kizinga ekisingira ddala okuba eky'omuwendo eri amawanga abiri ery'eggwanga erya Bungereza n'eggwanga erya Amerika. Kino kye kizinga ekisingira ddala obunene ekiwererako ddala square kilometers 30 kye kizinga bakiyita Diego Garcia. Wano we watudde enkambi n'enteekateeka zonna ez'amawanga gano abiri wakati mu kulamula ekisookera ddala eriyanja eryo erya Indian Ocean awo erisaliza ate n'okulamula ensi n'obwengula bwonna. Amerika awo weesinziira eyinawo enkambi eziwerera ddala ezirimu amagye gaayo nga yeegase wamu n'eggwanga lino erya Bungereza. Naye ekkooti bw'emala okusala eggoyi omuwabutwa lye yasalirawo ebubiru Bungereza yagenda ewa Amerika ate nno gwali na mulembe gwa Donald Trump guno mu mwaka ogwo oguwedde. Bungereza yagendayo Keir Starmer yagendayo ne bateeseza ddala n'omusajja omukulu ono omukulembeze w'eggwanga erya Amerika nti tekikyebeereka ensi eraba nannyini kakomo wakugambira nti kambulemu okampe oteekayo buteesi mukono n'akuggyako akakomo ke nomalawo kawaayo kubanga kakati ensi tekyali yakuvunvubika. Kale ne bateesa basale amagezi engeri gye bayinza okuwaayo ebizinga bino ate ne basigala nga nabo tebakoseddwa kubanga kino Diego Garcia ekizinga ekyo kiriko ebintu byabwe ekiriko ebyabwe bye baawongayo bye baateekayo baali bakyetaaga. Kakati nga balina kulaba ngeri gye bayinza okukisalira amagezi bakisigaze. Njagala kukutegeeza nti wakati mu ddiiru eyakoleddwa oba eyakolebwa wakati wa Bungereza ne Mauritius baateesa nti newankubadde obwannannyini bugenda kuddira eggwanga lino erya Mauritius kyokka ekizinga kino ki Diego Garcia okutudde enkambi za Bungereza n'eggwanga erya Amerika tebagenda kukiwaayo si mu bubi wabula bakkaanya nti waakiri bagenda kukisasuliranga liizi okumala emyaka 99 kyokka nga nagyo era gisobola okwongezebwayo okusinziira ku liizi eyo nga bwe yakolebwa endagaano nga bwe yakolebwa gisobola okwongezebwayo ne baba nga bakyafugirawo naye nga bakimanyisi waabwe bali ku liizi. Kakati liizi eyo yakubadde oba yakusasulirwa obuwanana bw'ensimbi miliyoni $, ezisoba mu 100 kumala emyaka 99. Bungereza kino yakikkiriza era baakitaddeko omukono mu bufunze endagaano yawedde. Kakati wano omusajja mukulu Donald Trump newankubadde mu mwaka oguwedde yakkiriza nti kino kyekyali kisaanidde okukola era nga kituufu kirungi nnyo kirimu obwerufu obwakatikkiro Charles Peter Mayiga naye
kuluna ate yamaze n'abyewakana kyeyavudde avuma bann'obuwumba tuutu n'agamba nti talabanga ku nsi nsirusiru nga Bungereza n'emala ekkiriza okuwaayo ebizinga ebyo okutudde ebyayo bye yeetaaga byeyagala ng'ewava erinnyo aga nti tekisobokera ddala ekigambo kiri kye nkugambye kyeyabavumye awo wekyawamatuse ne kimuyitako olwo nno n'abizingira byonna wamu n'atandika n'ogaa nti ekyo oba oli awo okutiitiira okwenkanidde awo Bungereza kwe yalaze kyekimuviiriddeko n'okwagala okutwala eggwanga oba ekizinga ekya Greenland oba ebizinga ebya Greenland eby'ensi Denmark nti ebintu ebifaanana nga bino kubanga Bungereza awo weeri ku Diego Garcia mu bizinga ebyo eby'eggwanga erya Mauritius eyeetaagawo nnyo n'okusinga bwe yandyetaaze ewantu ewalala yonna kakati bw'olaba ng'ewaayo buwi neetoola n'ewaayo ng'eyasikira ebisikire busiru bwennyini bw'atalabanga era tayinza kukikkiririzaamu kati olw'okuba nti ey'ababiri evunda jjukira bombi balinawo obwetaavu ate Amerika egaanye kati Amerika musajja mukulu Keir Starmer kwe kuvaayo ayongere okutangaaza ku ngeri gye bakkaanyaamu ne Donald Trump ono ne bateesa okuwaayo ebizinga bino kakati ate ng'omukulu amwefuulidde n'okumuvuma kwatadde ampuliriza onajjukira nti ku Diego Garcia ekimu ku bizinga bye nkugambye nti ebisinga obunene mu bizinga ebyo ebyawamu Amerika ne Bungereza ebintu byabwe bino ebya bases baabiteekayo mu 1971 era ng'ebigendererwa bya Amerika byalinganga olwaleero Donald Trump byajuliza buli lwayagala okutwala Greenland ayina ensonga zaawa nti awo waliwo obutali butebenkevu olw'ensonga nti balengera abalabe b'eggwanga erya Amerika okuli Russia n'eggwanga erya China beekulubeesezaawo ekitegeeza nti ssaawa yonna bandibanga baagala okutwalirawo ddala kubanga amaato gaabwe ge gasinga okupaakinga bakuyita ku dookinga era okufaanana n'ebizinga bino ebya Mauritius era obweraliikirivu Donald Trump ayina bumu kubanga bwe yabadde ayogera yagaye nti ekituufu bw'atunuulira nga bw'alaba ekitundu ekya oba ekizinga kya Greenland nga okukiyamba n'okuyamba ensi eno ayina kubanga ebitundu ebyo akyeddiza oba ekitundu kizinga ekyo akyeddiza oba lubaale oba Katonda ne bwe gunaaka ne bwenaatonya ayina okutwalawo kakati n'eno mu Africa kubanga enkambi ezo omulunya mpuliriza zize zikolerwako emirimu mingi buulidde nti baagizimba 71 naye ebintu bingi nnyo ebikoleddwawo kyekimu ku byama eby'omuwendo Amerika byeyina gye bayita overseas oba emitala w'amayanja eno ku Diego Garcia kubiri ebizinga bye nkugambye awo we waasinziirwa okukola obulumbaganyi obw'emirundi ebiri Amerika bwe yakola ku ggwanga erya Iraq awo kakati ng'era waggwawo nnyo n'ennyonyi ezimanyiddwa nga sibombaazi owulira nti ziyina olugendo lwe zaakoze okukola obulumbaganyi oba okukola missoni yonna zibombaazi ez'eggwanga erya Amerika missoni ezisinga awo we ziba zikoleddwa kakati Amerika erina obweraliikirivu wansi wa Donald Trump ng'egamba nti singa bakwata ne bawaayo ekitundu ekyo egenda kuba esubiddwa nnyo yeetaaga nejjukira ekimweraliikiriza weekiri yes enteekateeka eno singa tekolebwa mu mbeera mweyina okukolebwa ayinza okusubwa ebigenda mu maaso awo yejjukira bano baagambye nti Diego Garcia bagenda kuba bamusasula okumala emyaka 99 naye Donald Trump ono takkiririza mu byaliizi akkiriza nti bw'oba oguze otwalira ddala ositula n'otwala kubanga kiba kifuuse kikyo naye bw'ogamba nti nno byaliizi kiba kitegeeza nti bajja kukufugirawo era ebinaakolebwawo banaaba babiinamukko omukono naye nga tejjukira nti endagaano ya Bungereza ne Mauritius eragira era erina akawaayiro nti basobolera ddala okwongezaayo kyokka ekisinga obukulu era okuluma Keir Starmer n'abagobereza ab'enteekateeka eno kubeera nti Donald Trump endagaano eno oba enteekateeka eno
yasooka kugiwaanawaana n'okugisuusuuta nga bw'atagirabangako, nga bw'esaanidde, nga bw'erimu obwerufu, nga mazima bw'eri ey'ensusso mu nteekateeka ze balina ne munywanyi we Bungereza, nga ne musajja mukulu Mark Rubio naye agijulira. Gye buvuddeko yavaayo n'ayogera nti mazima ddala kisaanidde era omukulu yakikooneramu. Kakati laba we yeefuulidde mu kiti ng'embazzi. Kale nno yeeyo Donald Trump ebyo bwetyo bw'abadde amanyiddwa okujja ng'akola ebifaanana bwe bityo. Olunajjukira nti omusajja ono Donald Trump olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 2 January yawezezza omwaka kasookedde alayira nti anaakulembera eggwanga lino erya Amerika mu mateeka. Naye era mu speeches ze yawadde gwe omulungi ampuliriza ze yayogedde olw'okujjukira omwaka omulamba ng'akulembera mu kisanja kye ekyokubiri ekyali ekyakaweereege oba ekirabise nga kinaaba kyakaweereege, yayogedde ebigambo bingi tebyasanyudde bawuliriza. Bannamawulire baamwegesa amatu ne bamuwa n'amaaso, naye nga byayogera byebyo bibazze bawulira ebbanga lyonna okujja nga yeewaana. Yatuuse n'okunyiga eppeesefu we yayogedde nti amazima gennyini ayambye nnyo omukago ogwa NATO, naye talowooza nti oba guyinza okuvaayo nagwo ne guyambako eggwanga eri Amerika omulundi ogumu, so nga yeerabidde nti ebyafaayo biririna nti amangu ddala nga Amerika erumbiddwa abasajja bali abaagirumba mu mwaka ogwa 1999. Mazima ddala abasajja ab'omukago ogwa NATO baasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ne bakkirira mpaka nga bagenze okukyabbuwa abasajja aba Al-Qaeda era ne batuulayo ne balwirayo ddala emyaka egiwerera ddala, kuba baali bakimanyi nti omusajja yali aduumiddemu yali Osama bin Laden, yali agenze mu ggwanga erya Afghanistan. Kyokka yabeewakanye n'agamba nti talabangako bwe bayinza nakubanga balivaayo olunaku n'olumu aba NATO ne bayambako. Kale nno byonna bino byebyo byayogedde ng'awezezza omwaka mulamba, otadde ne bino bye yavumiddemu eggwanga erya Bungereza.